amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Wewa nkwebaza gisobodde tuusako engalo n'okubanga okyekumidde ku mukutu. Minisita w'ensonga z'omunda Magwanga General Kahindo Tafiire yeeganye okubaako kyamanyi kyonna ku kampuni y'Abalasha egambibwa okuteekebwateekebwa okukolera eggwanga namba plate z'ebidduka ezinakwanaganyizibwa n'amagezi g'ekikago eza digito. Bw'olabiseeko mu kakiiko k'ababaka ak'ebyobuzimbi akakulirwa Dan Kimosho mu kwagala abatangaza ku nteekateeka eya namba plate ez'emitwalo 7 Kahindo Tafiire agambye nti ebyo ebya kampuni y'Abalasha awulira byogera ng'angalabe ya Nyanzi nti era bannamawulire be babisaasaanya talina kyamanyina ku kampuni eyo. Omukulu agambye nti yasooka kugiwulirako omukulu wava munne bwe yamuwandiikira ng'amwemulugunyiriza nga bwaggadde wa kampuni yekola namba plate n'awandiikira n'omukulembeze wa ggwanga olw'obutawagira kampuni enzaaliranwa. Senkagale w'ekibiina kya NID eyavuganyiza ku ntebe ennene mu kalulu akawedde Joseph Kabuleta akukkulumidde Speaker wa Parliament Anita Among olw'okulinnyirira n'okulingirizanga kw'ossa okulimisa akakiiko ka Parliament akakozase okukola emirimu gyako obulungi. Speaker yayimiriza akakiiko ka kozase okunoonyereza mu mivuyo gy'ensimbi mu kipolo kya Microfinance Support Center nga kinajjukirwa guno si gwe gusoose n'era Speaker yayimirizaako kozase bwe yali enoonyereza ku kampuni y'eggwanga ey'entambula mu bbanga eya Uganda Airlines. Wali nsonga lwaki kayigirizibwa newankubadde kayinza okunoonya ne watavaayo kyamaanyi kivuddeyo nti oba balina gwe bakutte oba balina ssente ze basesemezza abantu oba ekintu ekiringa at least babalike banoonyereze kubanga balonde bantu balondebwa abantu bamemba ba Parliament bali kakiiko gwe mulimu gwabwe. Kati ebiddirira oba kozase ekoze bulungi oba ekoze obubi tunaabitunuulira oluvannyuma naye kati basooke bakkirizibwe okunoonyereza nga tebayimiriziddwa kyensookedde ddala okwagala because be bali responsible kweyo ensonga kale bisigadde tunaabitunuulira first of all ekyo kimu ekyokubiri bino ebintu bibanoonyerezaako bisigala kuliko. Abalamuzi bakooti etaputa ssemateeka bakkaanyiza kimu ne bakakasa emisango egy'okutulugunya egyavunaanibwa yali ssaabapoliisi w'eggwanga Edward Kale Kaihura n'abasirikale abalala 7 nga gino gyabavunaanibwa emyaka 7 emabega nga gyekuusa ku kutulugunya n'okulinnyirira eddembe ly'abawagizi ba retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Abalamuzi bakooti eno okuli Frederick Egonda Ntende, Elizabeth Musoke, Christopher Madrama, Monica Mugenyi ne Christopher Gasharabaki bagobye omusango ogw'omulugunyiza emisango egyavunaanibwa abakulu bano okwessibwayo munnamateeka Robert Lutalo. Kino jjukira abasirikale bano embu baatuusa ebikolwa eby'okutulugunya ku Joseph Kaddu, Andrew Sabitosi, Rogers Dibya, abagoba ba bodaboda era abawagizi ba Besigye omwaka ogwa 2016 ng'omulamuzi wa kkooti y'e Makindye yabasaako ebibaluwa beeyitako embuga omwaka ogwa 2016 omwezi ogw'omusanvu. Munnamateeka ono yassaayo okuwakanya okuvunaanibwa kw'abasirikale bano embu bano baagenti ba gavumenti bakira Ssaabawuliriza n'assaayo okwewuliriza nti bano ebikolwa eby'okutulugunya baabikolanga basikula gavumenti era balina okuvunaanibwa nga bosse kinnoomu bw'ekyo kkooti nekkiriziganya naye. Eggye ly'eggwanga erya UPDF erikuuma emirembe wali mu ddwaniro e Congo mu ssaza lya North Kivu batandise kaweefube w'okusimba emiti mu kutaakiriza obutonde eruuyi eno mu matwale aga Rushuru. Kano Michael Walaka yaloba aduumira ekibinja kino ayogedde. Okulwanyisa embeera y'obudde etali nnungi evudde kuba nti ebikolwa by'omwana w'omuntu byonoonye obutonde. Wano we twogerera wano Nyongera, Kiwanja, Rushuru, Mubarakisi wano tewali wadde omuti gw'osobola okulaba. Era embeera y'obudde ezze etukwatako olw'okuba we tubeera empewo kibuyaga agenda najja ng'asitudde enfuufu omusenyu oluusi n'atwala ne tenti z'abasirikale. So tusazeewo twegatte ku nsi mu kulwanyisa embeera y'obudde mu kuyita mu kusimba emiti. Bwe gabadde agesaawa eno oliko BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.